Alright, mba ntuuse. Mukyala we yali omuyimbi omugenzi right now AK47 amanyikiddwa nga Nalongo Maggie bassebo ne bannyabo afudde. Bampita Kalirugambo Promax Simple MC tambuza video gy'osinzirira okuba ng'ogiwatchinga. Omukyala ono abadde omulwadde okumala ennaku 3 yatwalibwa mu ddwaliro wabula zibadde ziwera saa 11 olunaku lw'Emmande ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omusanvu ne tufuna amawulire nti zembuyaga ezikunta. I know everyone ekibuzo kyebuuza kiki ekiviiriddeko omukyala ono okufa. Njagala otule ku video otambule mpola mpola nange Simple MC Kalirugambo Promax ndiwo ku Lusaka naddu kutuusaako. Okusinziira ku mukutu gwe neesiga okutuwa amawulire amatuufu ku kiki ekiviiriddeko omukyala ono okufa. Ate ng'omukutu guno gubadde so much lenient oba gubadde so much close ku Mayanja family ogwa Big Eye guvudde ne guwandiika article number What really killed Nalongo Maggie Kaweeis. Njagala owulirize video eno. Okusinziira ku mukutu gwa Big Eye gugamba nti the death of Nalongo Maggie Kaweeis, the widow of late dancehall singer AK47, has left many Ugandans mourning and searching for answers. Big Eye gamba okufa kwa Nalongo Maggie Kaweeis namwandu w'omuyimbi AK47 kulese bannayuganda mu kunyolwa n'okwebuuza kiki ddala ekiviiriddeko omukyala ono okufa. Since news of her passing emerged, social media has been awash with speculation about what have led to her untimely death. While some have linked her passing to emotional weight of raising children alone after AK47's death, others have pointed to her failed relationship with musician Rabadaba, her decision to relocate to Uganda, back to Uganda from abroad, and reports that she had been battling a mysterious illness in recent months. Abantu batandise okugattagatta kiki ekiviiriddeko omukyala ono Maggie Kaweeis okuba nga afa. Okusinziira ku mukutu gwa Big Eye gugamba nti abasinga okufa kw'ono omukyala bakuliikinze ku kwanjula oba ku mukwano oba ku relationship gye yali nayo n'omuyimbi amanyikibwa nga Rabadaba. After the death of AK47 omukyala ono baamuleka n'abaana 2 abato abadde nga abakuza. Abamu bagamba kiyinza okuba kifiiriddeko ekyo nti abadde something like that. Abalala bagamba nti omukyala ono olwamala okufiirwa baawe AK47 yasigala lonely era agezezzaako so many relationships naye nga tezigenda maaso. Yaliko mu relationship yaliko mu mukwano n'omuyimbi amanyikibwa nga Grenade Official ogutagwa bulungi. Baamaliriza mu kwerangira mu kwerabisa. Omukyala ono azzaalwa n'entalo z'ebyomukwano. We yava ku Grenade Official omukyala ono yagwako mu mukwano n'omuyimbi amanyikiddwa nga Rabadaba. Ate Rabadaba kyagenda wala. They went ahead ne bakola n'okwanjula n'okukyala. Era Rabadaba ne relocating ne bagenda ku US ne bagenda ebweru. After some time splitting out. The public finds out nti Rabadaba yali yagala kukozesa mukyala ono kubaako na byayisaawo. Era nga bwe kyali ku Grenade bagamba nti Grenade yali alina byayagala ku mukyala ono. Kale kwegamba abasinga bagamba nti omukyala ono omukwano gw'abafere gwe gumu kugumuleetedde ebirwadde oba oliawo ebimuviiriddeko okufa. Aba ne bagamba nti okulilocatinga okuva e Bungereza okudda e Uganda because yali yasalawo n'agamba kanve e Bungereza nzire e Uganda. Era abasinga bagamba nti abadde alina ekirwadde kyabadde alina ndowooza oba oliawo kye kyamuza Uganda ng'akimanyi ayinza okuba talina budde bumala. Okusinziira ku mukutu ogwa Big Eye tugende mu maaso, njagala tutambule mpola mpola. Olina akasajja ku mukutu ogwa Verse Strange 256
amanya bampita Kalirugambo Promax Simple MC nze ndiwo kutuusangako always ebyo byotagenda kusobola kulaba anywhere so kyolina okukola kiri kimu tambuza video ate mbe nga nkunyonyola tuli ku what really caused kiki ekiviiriddeko omukyalo ono Maggie okuba nga afudde. Well, some have linked her passing. Okay, awo tuvuddewo. Now, agenze maaso n'agamba nti for years Maggie carried the responsibility of raising the twins she shared with AK-47. After the singer's tragic death, those close to her often describe the journey as emotionally and financially demanding, leading many to believe that the stress of single parenthood may have taken a toll on her health. A highly publicized relationship with Rabadaba also attracted attention. Although many hoped the relationship would bring her stability, it eventually ended leaving her to continue raising her children on her own. Some online commentators have suggested the emotional impact of breakup contributed to her struggle. Though there is no evidence directly linked to her death. Maggie's recent move back to Uganda also sparked a conversation. Friends say she had hoped to rebuild her life close to her family and friends, but her return reportedly coincided with the declined health. Reports indicate she had been seeking medical treatment for an illness whose nature has not been publicly disclosed. Despite the widespread speculation, there has been no official statement from her family or medical authorities confirming the exact cause of death. Until such information is released, claims about what specifically led to her passing remain unverified. Nalongo Maggie Kaweeis will be remembered as a devoted mother who endured immense personal challenges following the loss of AK-47. She leaves behind her beloved twins and family grieving another heartbreaking loss. Kyannaku nnyo abaana abalese tebalina taata tebalina maama kubanga abaddewo nga ye maama nga ye taata. Omukyalo ono y'omu ku bakyala abagenda okwogerwako mu byafaayo by'eggwanga Uganda nga abaabonaabona n'omukwano oluvannyuma lw'okufa kwa AK-47 gwe yazaalamu abalongo. Agezezzaako so many relationships naye nga teziggwa bulungi. Era batugamba nti abasawo kw'ossa ne family tebannavaayo kutegeeza ggwanga kiki kiviiriddeko omukyalo ono okuba nga afa. Okusinziira ku close family members batugamba nti abadde amaze mu ddwaliro ennaku 3 wabula amawulire gazze bubi ne tutegeezebwa nti amaze n'asika omukka ogusembayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abakungubazi batandise dda okutuuka era abamu ku basoose ku ddwaliro ye maama wa AK-47 oyo ng'abadde nnyazaala we. Y'omu ku basoose ku ddwaliro era abadde mu nnyiike. Eno family sibalina kumanya family eno has seen a lot. Awo nga batwala omubiri gw'omugenzi okugujja wafiiridde ku ddwaliro ndowooza nga bagutwala mu mortuary if I'm not mistaken oba nga bagutwala somewhere. May her soul rest in eternal peace.